Wagira omwami wa Kabaka abadde akulembera eggombolola lya Mutuba 2 Nabweru kati omugenzi Joseph Kabenge omwami wa Kabaka amulamulirako essaza ly'e Kyaddondo Kago Agnes Sempana Kibirige asabye abavubuka okunoonya okumanya mu bantu abatuufu beewale okukozesebwa abantu abeenoonyeza ebyabwe. Naye abavubuka ab'ennaku zino mwongere okwagala okumanya kubanga ennaku zino tubadde tuwulira ebintu ebyogerebwa ku mikutu gino gimukwanira wala nga owulira ebintu bye bayogera bingi nnyo naye ng'omuntu singa yabadde yasomako ku bintu eby'enjawulo yasomako yennyini yandibadde yeddiramu ekyokuddamu yandibadde akifunye nga teyeebuuzizza nga tabuzaabuzibwa na kubuzaabuzibwa. Sajja tulina okubeera ne gavumenti ya wakati bumu tuzira okusobola okugenda ki maaso n'eŋŋamba eziyitiŋŋana bagamba gwadde ne ligambo akunnyiriryo kasa mukama waffe yakoze eki yayogedde. Mu kusaba kuno abakulembeze ba gavumenti ya wakati nga bakulembeddwamu ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Matiya Lwanga Bwanika bavumiridde nnyo abakulembeze abatwala Obwakabaka mu ngeri ey'obulabe. Obukulembeze bwe bwanneegombesa okuvaayo nange nvuganye ku bwa MP obwa Nansana municipality. Okugenda kwe kutukoze bubi kuba buno bwe budde bwenyini bwe tusinga okumwetaagira Uganda esobeddwa kubanga be bantu abadde bakolera Buganda okuterekereza. Abadde abuulirira takoma mu kitundu kye kyonna kyokka wabula abadde atuuka ne mu Kawempe era ng'akugamba nti omuliraano gwokya bbiri. Buvunaanyizibwa bwammwe wadde tufuuse ekibuga wamala okwagazisa abantu Obwakabaka kubanga ettaka lye tuliko era lya Kabaka. Omugenzi Joseph Kabenge yazaalibwa mu 1948 yatandika okutawanyizibwa n'obulwadde mu mwaka gwa 2005 wabula okusinziira ku bami ba Kabaka omuli n'abadde omumyuka we Omumbejja Maria Mundagire mu maziga amangi balaze engeri omugenzi gye yaweramu okuweereza Obwakabaka okutuuka okufa era paka wakituukirizza. Abadde obulamu bwe yabuwaayo ku Bwakabaka nga akola obuteddizi obuterekereza. Mbasaba abaami ba Kabaka abaliwo kati muleme kukyuka nga bwabayigiriza bwe bamubeera. Omugenzi wakuziikibwa olunaku olw'enkya ebula bakulu mu Wakiso. Titus Jemba, BBS Telefina agesigika mu ddiiro lyo. N'abikoza kino n'akoza